Nasanga gwayagale namba yange siriwo jiwe nasanga sabula. Mind that those songs, all these that remind me a lot of things, but I want to say, ladies and gentlemen, thank you so much for loving me. Mwebale kunjagala, mwebale kumbererawo, temumbereddewo nnyo naye mubereddewo sheno. So mwebale kubererawo nnyo sheno. Thank you so much for the love and the support. I always appreciate nyo. No songa yo nange mbasubiza kimu kyokka nti this year is going to be one of the best years of entertainment, stories and entertaining you every single Monday mpaka ku Thursday. Bannyo kumemade mugamba show tugize ku sawa 2. Oshagere ne bagamba mulindemu komanyi abagizi musudia naye we are working on it with the management trying to show tugisembezaako wansawo so that muso kubanga mujabwa mungamba Smith show Lucy atembankwe nena kula neja okubaza mwena abagiriko era baje kumirako wadde ngo osumagira bozukkada ate cement wali asokola sheno nga asumagira mubeera mulaba kalebule. So omukulu Smart nkutumiddeko nnyo oli ku sheno, one of my brothers owokukido all away from Nankulabye Buziba abagagga b'omuna magagga kwagala nakatinze ne Smart otuwere Nankulabye awo tuwambagagga kwagala nate tulina tugamba nobody gambayo era webale nnyo kuzamba vubuka maanyi n'emirimu gy'okola niza kugamba kimu kyokka tujja wanzija. So kale nga tuyongeddeyo waliwo omuyimbi amanyi banne mawulire mbana mangi bwenjira bwe neekonako eno ezakeno naye waliwo omuyimbi afulumya ebifaananyi okusinga music. Omuyimbi omumumanyi yali baddeko mwaka ogwo guwedde abaddeko mu ntalo z'omusajja ne muyimbi munne naye muyimbi munne oli bambi kale ye muyimbi engeri gyalina background ya gundi ya band okitegedde bunyo. So buli muntu alina ku background eyo bw'ati aba muyimbi. So nga sinajja kwogerako oyo muyimbi afulumya ebifaananyi ne bikola a lot of noise okusinga music we kansoke wa Chosen Becky because Chosen Becky muyimbi. So munange Chosen Becky nyasooka kusomera post ye Rwambadde naye wano Chosen Becky ono alina obusungu ku mutima n'obulumi obungi ennyo eri abantu bano wammanga eri ba promoter be Uganda. Chosen Becky yagamba bayitiriza akamanyiiro n'omumanyiire ennyo n'omuyisaamu amaaso olwoba lwa bumpi n'ennaku zinafuna muko ku mubiri. Chosen Becky ono bambi tabeera nnyo mu nsonga za ntalo newankubadde Chosen Becky azanya nnyo sympathy vote. Sympathy vote eno ye muntu avayo n'akaabakaaba otuziga tw'ekirogo naye ng'ate omuntu nyamusaidi era mutima gwe si mulungi. Ontegedde bunyo era nja kuwa abakyala nga bana eno mu maaso ga kamera they be so nice, they be so good, but what they didn't obuuza kubadiringa nabo bagamba ho kale. Chosen Becky ono yavuddeyo n'agamba ebigambo bino wammanga n'agamba happy new year abantu bange naye nina obulumi ku mutima era ekinumisa obulumi buno si kirala nkoye ba promoter abatuyita ku bivulu ne batatusasula era nga bano ba promoter ajja nakubuukinga naye bw'otuuka ku kivulu n'agaana okumalayo sente zo. Christmas waliwo ba promoter abanziba 31st yayogedde ku promoter manyiddwa nga Galaxy n'omukyala omu abamubuukinga ogenda okuyimba ku kivulu ku Collins Hotel mukono n'asazamu ebivulu byonna ebyekampala n'agenda n'ayimba weyava ku nkuuka n'agenda n'ayimba ku kivulu kino. Wabula we yatuukawo mu promoter n'amugamba sooka ogenda oyimba sente zo weziri agenda omala okuyimba bwati ku stage nga promoter abombi ayiseemu. Chosen Becky kyeyakola ng'asaba kazindaalo ng'addayo ku stage ng'akola Spice na kyeyakola Mutima Masaka ng'agamba bannange mundaba wano nze ndi munnamasaka najja Kampala kuyiya kasente ndi nakawere nakazaalira dictator Amiri omwana ow'okundika Chosen Becky abadde ki naye ndi wano ne promoter aganye okumalayo sente zange abawagizi bange bannange munyambe munwaniririreko ntambudde ne cameraman Kyeswa ntambudde ne makeup artist Sarah makeup ntambudde ne driver ne Chosen Becky lwaki bawusi yakuvuga kale ntambudde ne driver wange bonna beetaaga osasula ntambudde ne badansa nanyambaza bonna beetaaga osasula ne promoter aganye okumalayo sente zange. And by the way guno muze gwa kisiru muze mubi nnyo gwa kisiru. Actually it is a lot of stupidity ba promoter gye mukozesa okubba abayimbi. Ntambuddeko kono abayimbi naye n'otuuka nga agenda kuwa sente n'amala okuyimba n'ogaana omuwa sente kyokka nga batambudde ne crew number. So ba promoter guno omuze gw'ekisiru mugukomye mu 2023 kozi nange ndi munyiivu. So Chosen Becky ono bambi twogeddeko naye mu bulumi obungi bambi agambye adda anonya school fees k'abaana ne school fees tamufunye avudde mu festive season ate nga bambi basinga kulira mu festive season avudde mu festive season nga school fees tamufunye olwaba promoter ababbi ab'omutima omubi abalowooza muno bagamba muno ba promoter yet they are only demoters bademotinga industry eno
omuze guno gwava ku mukulu amanyiddwa nga Abitex Masaka alina ekivulo kye yakola Masaka abayimbi baavayo bakaaba kati ne bano bapromota abapya bazze bakiyigirako ontegedde bunyo. So there are so many promoters abavaayo ne Abitex naku zino musasuzi era twagenza ova mu nkuuka nga buli omu amusasudde tewaliwo muyimbi n'omu akola abanja. So promoter Galaxy wonna wooli n'obwa Galaxy bo obutalowooza bwo n'omululu anyway nyiga nnyo ng'omuntu azanyidde mu talenti y'omulala. Kansoke nkwecoze ne Becky owulirize obulumi bwayitamu then nkomewo nangire ba promoter abasirusiru abagwagwa batategeera ababba abayimbi naffe ba MC b'okubivulu ne mutubbiramu abaana ku myaka emito ate nga njagalwa abantu si byangu bibiri ku maintain nga either oyagalwa nga toyina abaana naye nze byonna mbikoze buli ekirungi kyeweegomba. Nzera big up my brother yambeerawo nnyo nga ndiri buto yannyambako airport byali binsumbuwa nga emigugu tutambula ffenna so yambeererawo 2023 oweddeko tugenda 2024 mbadde nyimiridde etya eriyo oluyimba olusinga leeti train amaanyi tolawulidde vibe wali olina olawulidde lusinga that's the hit song 2023 era it's been a great year. Sibadde ku pressure kuba abafaani bange bamanyize emirembe ne tukolera ku pressure tukola na mirembe naye ebintu ne bitambula so it has worked for us so well. Yeah, Ruth Kuganja, she's so lovely ayimba bulungi nnyo n'okunsinga era with time bajja mulaba bagambe no this one is so beautiful ayimba bulungi nnyo. Kyoze ntofuna akasajja ku mutima. Excuse me, that's my mwamanyira embeera embi naye bantu mwe bamayanja balina obusajja ku mitima gyabwe bonna obalaba balina obutima ne ba Bobby ne ba mukulu Bobby nabo chill my sister, that's blood kyasanyu nnyo kubanga ffenna tuli loved kiyamba nze bwe banga mbadde nkwasaganya family 80% Ruth Kuganja bwajja kitegeeza amanzi ze ku 50 nga 50 yagitwala. It's a blessing. Mpaka zazisuubiza it shows interest n'okwagala azenga jazisuubiza kitegeeza ayagala naye you never know financially manyi tetwagala kusabiriza nnyo abantu bajja agamba ye maama biki so twagala tukole kino kye tusobodde naye nga kivudde mu ffe so tumuwe time yeetereza. So mwagala tuyita buyisi ku mukolo nti bujabuzi Masaka Recreation Ground eyo bwe tuve Masaka mu kwanjula mu mbaga tugenda cricket oval aneyo no way nze ndi munna Masaka twakulira ku bwa Seruganda nga neighbor kuzanga maamawo so nze umutima kwagala bantu oyagala abantu bajje ku mukolo naye kyozanyo n'amalako n'abantu bafanzi bo nga bakwagala kasita banjagala it's enough tuliwo lwa laavu ffenna laavu yeetugatta ne baba banjagala bajja kubeera understanding it's enough era enaatera ngenda kuwanikaawo mu feebo si kati kansoke aba omwaka guno baggweyo aba 24 nze ntandika era ngenda kuwanika essaawa yonna sisobola kutya kuba nina abanjagala eno Uganda nno ffenna etumala abayimbi bonna ne basaawo konsati abantu bajjula buli wamu twemala yeah. Sijja kugamba mbuno maanyi oba nnyimba nnyo oba ndi wakabi nnyo kwagala era nange ekyo kyembuza abawagizi bange banjagalako ekyokuntuusa ku kino wonna kyonna kyendi bawagizi bange be bampa ssente be bampa amaanyi okola ennyimba empya so era mbebazanya no twayagira ne Chosen Becky nga tebannamubbaawo that was in Nkuka and Chosen Becky she's had a good year indeed she's had a good year and I think 2024 will be another year though tubulamu kasho Chosen Becky byaddala tubulamu kasho but I think she's working on it with that team so come rain, come sunshine, this year Chosen Becky will be live in concert and we'll be telling you the dates, ladies and gentlemen. So, njagala okwebaza mwena batulabira ku Facebook. Thank you so much. The love is immense. Love is massive. Nyonyo ku Facebook era njagala obebaza mu ngeri y'enjawulo naka. So, thank you so much for always keeping it BTM TV with Kabaka Smith on Access, one of the most viewed show ya 2023. That is Access according to Ipsos, according to Facebook
analytics according to YouTube mwebale nnyo sobola basima kimala ate kabaka wabeera mu kizimba aniagana situgenda okukola kikimu mukiziganye wamu nange tusooke twekooneko ewa Kitunze Gomba akagambako menta wange Patrick Omujuka yatera okakosa katusooke twekooneko ewaka Kitunze Gomba katono nnyo then ladies and gentlemen are going to be coming back very soon yenze Kabaka Smith oli ku BTM TV access wetukomo tugenda kuba tugenda mawulire malamangi nnyo awo nno tubeera tusimbudde naye katwekooneko katono nnyo ewa Kitunze Gomba bwe tukomawo tugenda kuba tetugenda mu second half of the show yenze Kabaka Smith kabaka w'oluganda